Ku lw'omukaaga ssabbiiti ewedde abakyala mu nsi yonna babadde mu bbinu ery'okujaguza olunaku lwabwe. Era wano mu Uganda emikolo emikulu gyategekeddwa mu disitulikiti y'e Kyankwanzi nga President Museveni ye yabadde omuganya omukulu. Mu mbeera eno waliwo ebitongole eby'enjawulo ebyavuddeyo okujaguza n'abakyala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga biyita mu kubaddukirira n'ebikozesebwa naddala bannakazadde nga muno mwe mwabadde n'aba Deborah Foundation. Bano basazeewo okugenda mu ddwaliro eri abakyala erisangibwa e Kawempe era ebintu nga sabbuuni, sukaali n'ebirala biweereddwayo. Abawaddeyo bino baliko yeboogedde. Mukyala eyakazaala nga talina pampa, nga talina paadi, nga talina kyakulya, nga talina kyakunywa, ebyo gwe mulimu gwaffe nga Deborah Foundation, kubanga tuze tuyambako abantu naddala abaana batasobola abali mu byalo nga tebasobola soma. Wase Maureen okuva mu kitongole ki Deborah Foundation atubuulidde ng'abakyala 100 babaweereddwa ebintu eby'enjawulo wabula nga balina n'ekigendererwa eky'okutuuka ku buli nnakazadde singa obusobozi bubeerawo. Abakyala 100 nga mulimu mweyo hampa oba mu birabo ebyo mulimu diapers, mulimu soap, mulimu sukaali, ebintu ebyetaagisa omukyala bye yeetaaga naddala nga yakazaala, obuyambo obusookerwako bwe tubadde tuze nabo era tulabye essanyu basanyuse ate nga gwe mulimu gwaffe okulaba ng'omuntu abadde anyiikadde azzeemu amaanyi. Ng'oggyeko okukwasizaako bannakazadde ono ategeezezza nga yebayambako n'abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu byenjigiriza era asabye abalina obusobozi okubeegattako. Ffe ng'ekitongole gwe mulimu gwaffe naye bwe tufuna abasiponsa bwe tufuna abatuyambako bituyambako okugaziya projekiti zaffe naddala ng'okuteekako essomero, ng'okuzimba essomero mu byalo ebyo ebirimu abaana batalina buyambi. Abamu ku bakyala abafunye ku bintu bino basiimye aba Deborah Foundation okubaddukira kubanga oluusi babeera tebalina buyambi. Charles Katamba yakkungaanyiriza emboozi eno ku Lwakugudde TV agaguddewo. Nebaze Deborah Foundation ebirabo byamutuleetedde ku Wednesday. Nazadde baby boy mukama abawo omukisa.